His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. President Museveni yagudde ekkung'aanyizo ly'amasannyalaze lyahamuko Kabale substation lisangibwa e Rubanda. Ensimbi ezazimbye ekkung'aanyizo lino zavudde mu Islamic Development Bank ku bukadde bwa $430 akulira Uganda Electricity Transmission Company Limited Joshua Kalamaji yagabye project negenda kumalawo ekibululu mu bitundu ebyekigeze. Baita hati tuteireho line y'amaani ekurugamira amakwika hano 88 kilometers. Amasannyalaze gajja kuba garoho gatakurugaho bwangu kandi gajja kuyamba mu kurakurana okukiya kuba omukichweka kino tukunihira hariho amakolero ag'amasannyalaze gayanda gakwija. Ye President mukogera kwalaza obukulu bw'okuba entobazi kubazikola ng'essingijiro ly'amazzi. To be here celebrating electricity, now electricity has come. Now, oh yeah. Now here you are undermining Enku, the firewood for the electricity, because the firewood for the electricity, for the hydro, is water. So if you are drying the water, how can this happen? Bw'ati akubiriza abantu okwongera okufaayo okuzikuuma. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.